Thank you so much for subscribing. Nkubiriza okusharing video eno. When isuwa pia nyo gomironda ba background ndiye malega manya ndi mu office y'omukulu president wa Muka Calvin Kayanja elanga naye agenda kuba kweyanjulira n'okubuzaako mukadde kanisa babuzeeko. Mugamba ki mwena gye muli? Mweje mutulabira yeyo ka wifi oli ku data kyonna kyoliko webala okutuwa obudde ate tukusaba nnyo bino bye twogedde biteeke mu nkola kuba bye bituufu tukakasiza ddala nti tulina bingi nnyo muffe ne tukakasiza ddala nti twenokolamu ekyo kye tulaba ekiina kye kitwongerako osobola okugenda mu maaso. Amanya n'eddoboozi Calvin Kayanja president wo gwe bw'oba oli ku kyeyo mulimu abadda wano Uganda ne bawaganyala oba Uganda waliwo atufuga twabikwasa muzeeyi naye wali ekyokola kutuulawo emirembe gy'ekitiibwa Nkale, we are proudly sponsored by Viva Organic Natural and Healthy Products. Bakujanya bakozesa ddagala lya butonde era nga bali ku Access Building Lubaga Road gendayo ababere nga bakujjanjabisa eddagala alyowadde ng'oyitako omuddo njasi n'okulagirira ku ndya how you can balance emmere gy'olya neetakola butwa mu mubiri. Dr. Richard Senjobe ekyakikola asonga gwe omusajja wake up call gye kali kaza ssanyu mu wakaago nawo omukyala gift organic cream kakola ku nsonga za lususu. Hajati Kaloddo antaddemu amafuta mangi okusobola okulaba nga ntindiga olugendo okuyingira mu ofiisi eno agamba genda akulombera edduwa ey'ensonga lwaki mpangadde ne basponsors bange bano asifunangako complaint nti Biva yabbye omuntu sifunangako complaint nti Biva yajjanjabye omulwadde hibiscus kankolera oli musajja oli musajja ddala ate lemon green tea ankolera product tibono olaba omumention oli musajja ddala kale gwani atasobola kugenda mbasawa abakugu bakujjanjabe mbadde nkugamba Hajati Kaloddo nti mwankwata bulungi takozesa bikolwa bya kalogo kalenzi eddagala mbwateriwo omusajja mu binyeebwa bikitooko ozunga nabyo byaki balikwata bikutira obufumbo bw'omukazi genda Hajati Kaloddo ayina package yo so nga ate naawe ayakola ku bya business ajja kulombera edduwa ofune emikisa ng'olaba ebintu bitambulanga bwe wabirowoozaako ate nga naawe anoonya omwagalo onoonya mubeezi mwami oba mukyala Hajati Kaloddo ajja kulombera dduwa ate naawe ayagala passport oba visa takola mu internal affairs mukwate bulungi akulombera dduwa just process eyo mu internal affairs nekola ki neyanguwa mukko nga bwe nkugambye ndine omukulu Calvin Kayanja nga njagala akuba essimu yange eriwali nina akatambi ak'Abakadama bali abaana nga 25 mu kiyumba baabatwala ebweru bakamalayo emyezi 2 bagenda myezi 3 okuva lwe baabatwala mu kiyumba ekyo bongerako bongezi bannaabwe bali kukaabira mu kiyumba babajjayo waggulo ne babatwala ku street kyokka bava wano kampani yabatwala abangambyeko ebikabuuswa osigenda dimension nga linnya ne bangambye nti buli kampani olwo yatwala abaana abo eyongerayo bongezi naye nga n'abasookayo tebagenda nga kufuna mirimu mu kiyumba ate nga bayita mu mateeka kiri kiti ekyo tulina problem emu nti abamakampani one nenjagala nnyo amazima njagala okitegeere this is a business gwe owa kampani buli lwakutwala ebweru afunamu so njagala okugamba era okubuulira amazima nti kampani yonna okutwala ebweru business buli lwekutwala ebweru n'ogenda ekola ki efuna okitegeera so buli gyekoma okutwala abaana bangi ne sente okukola ki kyova olaba yo efaayo nnyo okutwala esooka ekole ki efune ne one wadde nga eno business eri side we wadde naawe bw'ogenda nebiba birungi okola n'okola ki n'ofuna kyova nti kampani zo zisooka ne ziyisaawo ekyayo kati njogera ku mbeera eyo eri awo nti abaana bangi bali mu nnyumba emu bali oba ku ofiisi wonna we bali naye tebalina mirimu ne kampani yeekulaga ekyatwala abaki abalala mu kutwala abalala yeeyagala ekole ki efune wadde n'ekyabwe eri tekinnatuuka
wano wenjagala okusabira company zitwala abantu yes waddenga business tetutagana kubanga teriyo akola kyabwerere wano okitegeera waddenga business naye tusooke nnyo tumanye abantu bano betututte abasoose bafunye emirimu tuleme kutwala butwazi tukimanyi nti mu mbeera eno abantu bangi abakosebwa emirimu gyabwe n'abalala ne bavuwala nga baali basaba abakozi ne batagenda mayumba ne basigala sitaaka wano tukimanyi bulungi nti covid nga gaddewo wano okuva lwe yaggalawo kimendi gavumenti tetanga bamaidi kugenda bweru mu bwerufu paka n'olwaleero bintu bingi n'emitendera mingi bye bajja bateekamu okusiroowingisa process kati abawalabu abaali basaba abantu bano ne beetamu oba ne bakwata abakozi ne babajja mawanga amalala oba ku maofiisi amalala baali batuuka edda kati Uganda agenda ku ofiisi awo ng'olwedde boss yafuna dde omukozi omulala naye njagala kukirambulula bwe nti kuba circumstances ezo ne situation nzirabyeko nengezaako okutuukirira ku makampuni agamu ge akatambi kano kannaku akakokola waliwo nze engaging amakampani negamba abaana bali ku office nekitwewunyisa mutwalayo abaana abalala lwaki mutwalayo abaana abalala nga n'abaasooka tebanafukoze bana ekibaluma abaana bagamba mu myezi ebiri gye bamazeeyo ate baba bali awo nga bongeddeko balwadde abasimanyi emmeme yavuddeyo omukazi abagamba abasuubiza kubaleetera mbwa zibakozese mu kiro singa alemera mu kiyumba nga tagenze ku street ngagenda baleetera embwa zibakozese so kiri saidiwe kati abaana abo bali mu nsi ki bali Saudi Arabia so bali Riyadh waliwo abaana abamu we baggalirawo lockdown nga bawalabu baali baapulayinga dda nga ne buli kimu kyonna baakisindika dda kubanga abawalabu bwe bateekamu ssente z'abaana bano genda ebweru njagala kikujjukiza bulungi nnyo ng'omuwalabu yali yateekamu okuva ku paasipooti n'amuteeramu ne tiketi n'amuteeramu buli kimu gavumenti ya Uganda nesirowingisa process nti abaana bano genda ebweru balina kusooka kutrainingibwa ate okutrainingibwa amasomero egaggadde n'egaggula ate nawo neereetawo kisisitimu ekyokwagala okulya ssente zaabwe nga bo okitegeera yekulondera gy'ogenda okusomera ate neeyongerako gy'omuntu alina kusoma weeks 2 jjukira omuwalabu yateekamu ssente omwana gye alaba process mu kulwawo omuwalabu akwata yagamba waayo kati abo wadde baŋŋamba jja nze kanfune omulala ewalala abo kambaleke okitegeera kati omuwalabu n'agenda mu ofiisi endala n'ajjayo omuntu okuva mu Afirika okuva mu nsi endala nga si Uganda owulira omunayuganda agenda otuuka e Saudi ng'omuwalabu eyali yamutumya afunye omukozi omulala kati n'abeera ku ofiisi ne balinda omulala aliyagala gyamupiikingewo ate era still ofiisi yemu nesigala ng'ekyatumya kubulira abakozi batumya bangi ogenda okulaba ng'omukozi atambula leero bamutumya myezi 6 emabega kuba ne bakutumya si lw'otambula gavumenti ya Uganda ekoze kyamaanyi amakampani gandibadde gaagala nnyo abantu batambule mangu ne gavumenti ya Uganda ekoze kyamaanyi okusiroowingisa process y'abantu bano naye ate si yeteekamu ssente gwe imagine omuwalabu ataddemu omwana ssente okuva ku passport gwe process eyandibadde ey'omwezi ogumu omwana ogenda ogifudde ya myezi 8 kati omuwalabu yeekubye naye ate mu kwekuba ayagala ssente ze ofiisi eno okugjayo ssente zaayo omwana alina okumukkiriza gye emufunire gwemuwa omulala abawe ssente bazeyo ssente z'oli okitegedde kyova olaba ofiisi zino zikkiriza abantu bajje olwo ne babeera sitaaka tebalina be babawa naye ate balina okujja kubanga bwe bajja basobola okubawa abalala bajjeko ki ssente kwe kulaba nti abaana bali bangi ku ofiisi naye nga purobulemu gavumenti ya Uganda esirowingisizza nnyo ebintu by'okugenda ebweru ebikalubiza nnyo ejjamu kino eteekamu kino ne bajjamu Interpol ne baga Interpol tekyakola olwo oli yali aliira mu Interpol n'agamba kati omanyi kati katujjewo training centers ne badde wiiki emu tugifuule wiiki 2 omuwalabu yateekamu akasente ke process erwawe ate nga abawalabu basasudde sente zaabwe abawalabu ne beekuba ne basaba refund kati ate tebalina ngeri gye bayinza kusaba refund kubanga omwana ewalala okuleka okutunda ono gwe wafuna emutunda ewalala
ontegedde bulungi ekireeta obukubagano buno kati abaana buli lwe balwawo oli bamusaba lifandi tebabatutte waliwo ebintu bingi ebikolebwa emize mingi katono nnyo Mr. Calvin bali ku office babatumya yes bali staka expenses z'okulya okusula ziba ku side yanjukira abaana bano bava wano tebalina yadde ekikumi atugambere cause baviirako banyini ma offices abo abaana bwe babeera okubafuula bamalaya ne batwale ku kati kankubuulire kino offices zino buli lwe babeera alright nkwebaza bwakyatulekumiddeko ndi ne president w'abankuba Cheo Calvin Kayanja nga Wonderboy Eugene Vicky exclusive ye YouTube channel ze YouTube channels wokyali zikasuka mayengo gaze wala ddala nsonga oba mulamwa gwa Bakadama banjinaze kino kikwata kuggwe alina omwana wo ku Cheo kikwata kuggwe asuubira okugenda ku Cheo ate naawe alina muganda oba boyfriend wo aba girlfriend wo ng'ali ku Cheo so n'olwekyo ebintu bino tobibuusa maaso bintu bikulu nnyo nze nali nagaana sikola politics ngera n'ekigambo gavumenti musolwiza nge tekifulumanga naye waliwo lwentuuka nga nyunguleziga nga olaba tolina gakieba tubadde tukyali ku baana abo omwana nga Rose asuubirwa kuyambibwa atya option gyalimu n'ensi tagimanyi okuva lwe bamutwala abeera mu kiyumba kimu poliisi temuyambye yeeyo atolose sawa zino tewali amanyi alina offline cause abadde akozesa wifi ya muwalabu kati kino kyenkubuulira era kyova olaba nze mbagamba nti bw'olikeera enkya n'ofuna ekirowoozo ekiva wano ogenda ebweru sooka opime mu Katonda wo alimala okuyambira ku Kyeyo olwaleero teriyo kizibu kye tutadresinze era bannayuganda abali ku Kyeyo tebalina kye batubanja gavumenti ya Uganda buli kimu tukigambye n'ekyokukola naye tebitadde mu nkola toyinza kugamba mwana akwatiddwa mu kiyumba aleepingibwa nsonga kuzimalira ku ssimu olw'okuba tewaliwo mmoroka emujjayo kumuzza kuki ku office ate n'ekirala olw'okuba office temanyi na mwana ono gye yakola ki kubanga office abaana okubanga bagenda office gyetamanyi olowooza office egenda njagalayo mwana aveeyo ambuulire waliwo bosi wolo yali azze office n'ekuwerekerako paka mu nyumba gy'okolera office ezo tezimanya na baana gye bakoze eki gye bagenze naye ate kyekyo ensibuko y'ebizibu tulina pulobulemu nti eno abagifunamu nga bizinesi okuviira ddala ku gavumenti basitadinga ebizibu bino ne bamanya ne solution naye okussa mu nkola kozi pulobulemu zaabyo byonna bakimanyi bulungi nti omuntu buli lwabanga omuwalabu akimanyi nti office tejja genda ku mulyango gwanju waddembe okuyisa omwana wakola ki wayagala naye yalemererwa ne embassy gavumenti yalemererwa okugulira embassy emmotoka eyambeko amakampani gano nti at least ekampani embassy enaabanga etambula negenda nebuuzako bannayuganda ku mawanga mu nnyumba mwe bali kuba gy'emirimu gyabwe tulaba aba gavumenti bwe baba batambudde ku munsi endala obasanga ku bantu abeekolera emirimu emirala ng'ababuuzaako naye eno bizinensi mwe mufunye nnyo gavumenti yesinza ofuna mu kintu kye naye tebaagala kuteekamu nga n'omusolo batema bungi abaana otegeera lwaki temwempawalinga monitoring systems zino mawanga eri office etwalenga obuvunaanyizibwa before nga tenaandolinga mwana eri muwalabu emanyize ddala omuwalabu ennyumba gy'agenda okukoleramu yeeno otegeera naye wano waliwo omuntu lwajja ku office ne mukolera abawadde sente atutta omwana naye ne gyamututte nga bw'aba amuggyeko essimu nammwe temumanyiyo bw'aba abawadde requestion byonna abiwandiise naye nga bya bulimba zina agreements ze basayininga tuzirabyemu nga za bulimba emirundi mingi n'abalala companies ezibasayiningira tebamanyi lwaki bagenda bwe lwetunadda ew'omukulu Calvin Kayanja president w'abankuba Kyeyo njagala atwanalyze bino batubulire kiri kutambula ku social media obutambi bw'Abakadama bwe bajjamu ensigo ekimanyi oli kubulaba era storage noonyerezaako nnyo kamusubire nti bennadde ojja kuba ne research amala ku ekyo otubuulire application eyo egambibwa nti yekozesebwa ne research yonna gwonna ogenze maaso n'okudiscoveringa neyanziza gwe wenna just njagala onyambeko ompeere oyo already ali mu kampani yonna gyali mu processingira ku bintu by'okugenda ku Kyeyo n'oyo ateekateeka okulumba ekyeyo so ateekateeka okugenda ku Kyeyo mwanyina zaidi ya nnungi era nkuwagira ogende naye nga tonnasimbula kuva wano bw'oba olowooza nti bw'onaatuuka ebweru gavumenti enaakuyamba sigala wano
bwoba weesize kampani eyo nga goloza nti bwenna agenda ebweru kampani enajjayo mu nnyumba y'omuwarabu mwanyina ze koma wano tolinnya na nnyonyi ne passport togenda ku internal affair kugifuna kuba si kituufu gwe wenna ateekateeka ogenda ku kyeyo sooka opime katondawo nti katonda wange anaamala okunyamba mu bizibu bye ngenda okuyitamu nga tonnatuuka bweru kutandika kutondowala nti bano tebanyambi kubanga ne b'ogamba okuyamba tebalina busobozi bukuyambira mawanga bali wano zomanyi njagala nnyo amazima abantu bonna bw'ogenda kutuuka ebweru ogwe mu bizibu musobagane ne boosi wo okiwulira bulungi musobagane ne boosi wo weekwase kampani ya Uganda kampani ya Uganda eri Uganda teri yagenda kujja wa boosi wo weekoma kuba yali ezaayo byaggwa weekoma kuba yo gwayo gwali gwa ku processingira kufuluma Uganda abantu tubagambe amazima oyo yekka omutegefu w'okufeesinga ebizibu yekka yaba agenda ebweru n'aligambye nti Saudi abaana gye bakaabira naye ate ne Dubai miranda buli wamu wonna muwala buli omu gwe weesibe 2 weesibe 3 ogende ebweru okole lwaki abakazi be babonyaabonyezebwa ennyo kubeera okusinga abasajja complaints abasajja ntono gati labayo ebizibu birinyawako okusinga ku mirimu abakazi ababonaabona be babali awaka kuba bafeesinga empisa z'abasajja entuufu olwaleero bwe tuyinza okuba naawe tuli ku mulimu nga weeyisa bulungi naye tuuka empisa zo ng'olina mu vesiti y'oluusi ogijjemu n'olyoka ofuumuuka empisa zo zonna okitegedde bulungi so ebizibu birinnyo awaka okusinga gye tukolera oba gye tunywera okitegeera bulungi naye gwe wenna ateekateeka okugenda ebweru essuubi likube mu katondawo naawe mwennyini ebintu byakwebeereramu kiwedde kati ndowooza nange mbantwalira omukisa engeri gyenyingidde mu ofiisi y'abakugu ng'ate n'abagirimu bamanyi ddala akantwale obubaka bwange eri ggwe atera okumpeereza message ku WhatsApp ng'oŋŋamba nkuyamba oli ku kyemu olaba gavumenti tesobola kuyamba viki waabwe nkuyambe kino olwekyo nze nja kusaba ekintu kimu si mu bubi temunkwata bubi bw'osanga ng'okubonaabonaakwo n'ofuna omukisa ogukwata ka vidiyo mu kubonaabonaakwo kampeereze platform weri njakkazanya naye sigenda kuyamba mu kubonaabonaakwo akatambiko bwe kanasaturatinga newavaayo abakuyamba oba oyambiddwa naye nze mulekerawo ganayo okulingira mu inbox yange abamukuba kyeyombu ABCD abwebubaka bwange ndowooza program sigenda jiggalawo leka gyenzigalirawo ddala engeri kiri nti biva wano kale era nga bwagambye ekituufu alina kuba katonda mu byonna byogenda okukola fukamira saba weekwase katondawo ebizibu ne buli kimu kyonna kyogenda okufeesinga ebweru oba kyolimu okirimu bwomu sala amagezi gonna ng'omuntu era osalirewo mu mbeera gy'olimu saagala kubeera Uganda nkugambe nti munnange bakukwata kati teekawo magulu okitegedde munnange bakukwata kati gwe manyi otunuulire kikosa kitya era exit olina w'ogifunira era bw'ogifuna ogenda kukola otya kuba nyinza n'okugamba dduka naye nga nze akugamba dduka simanyi nti oba musula ku nnyanja ogenda kugwa mu mazzi so gwe tunulange okitegedde twagala tubuulire abantu amazima nze goal setting gye nnamutwe nti ye bakukwata fuumuuka naye nga simanyi nti bw'onaafumuka ate ogenda kugwa mu bali abalunda empologoma olemena kuddamu kulabika kuba osobola n'okudduka n'ogwate mu bayaga ate nabo ne bakukwata oli abadde akukwata ate nga akuwemu akalengerekereza kati nze kankubuulire abantu bonna oli bw'anaaba tatya kuswala ajja kuvaayo akugambye nti nze nalowooza nti okudduka kyekintaasa naye ate bwe nadduka emmotoka gye nalinnya ate nabo bankwata storage kweri bamuyita hajati ku youth Mariam sikigambye kweri kuno nagikola yadduka mu kiyumba lwakumukwata naye ate abaali emmotoka yennyini yali ow'okumuyamba yatuuka n'essaa n'amufunyisa olubuto nga mukazi wate bwe yadduka era sitiruko yagwa mu kiri kati kyekyo kyenkugamba kati bino byonna ffe tujja kukugayidinga naye nga mu mbeera yonna gwe alina okwebeereramu nsigadde nze Calvin Kayanja kambagaliza okubeera obulungi Big Genius the songwriter Ultra Genius Production next video mwe tuyisanga